Kale pama mukakane bajaji ate mu kaseera kano okusooka byonna njagala ate okwaniriza abakatuuka essaawa ekyokusatu zibeera empeke zakamulala abaabitwalawa agenda yotegese watu You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere era yanirize n'omulala byonna bya These are my dads. Mukolo guno guli waka wane waffe.
Yes, that is Angela and Ken. Introduction. Kolo guli wakawa nayo afedala. Kale pama mukakane bajaji. Tonkutulira baana abanyese mukakale mpola mpola. Ochi wiwa banyina sibagenze ne beegane banzijukiza ebiseera ebyo olw'enno nga tugenda mu bizui
nga gye tudigidira. Olupapula si mupiira. Inji era ndowooza kwogera omwana oyo kwe kwamubusa ennyama. Naye nga byonna balumiriza nti muno omwange mulimu abamanyi. Nange ne ngamba nti omusajja omukulu kyatamanya mu maka ge bannyina bakimanya. Ne ngamba nti n'abayita mwenna kalindi mukongo omukunkwalaga ennaku. Naye nga temunnaba kubaako kye munnyanukula musooke mubanna musizeeko. Era dde waffe ataggwawa nga musanyuse n'obbalaba. Tusanyusa okubalaba bassebo. Kale senga. Tusanyusa okubalaba nnyabo. Era dde bassebo. Era dde senga. Era dde banyabo. Mukuliko amakubo. Tugayiseemu. Mwebale kutuuka. Tutuuse bulungi. Omukama. Amiina. Kyo Kwata olunnyo lw'otambule. Mubala gwaffe ku kyaki. Kwata ogwa ki? Totya situka kwata olunnyo lw'otambule. Mubala gwaffe ku kyaki yaffe. Era anzikiriza ebiseera ebyo. Kakati nno Yesebo kitange. bannyinaze Yesebo. ebigambo mbiwulidde byenjoge. Nange kyekibayisizza wano nga njagala kumanya nti ku mwenna abali awo kuliko amanyaabo, kuliko eyali abalabyeko, kuliko eyabalagiridde okujja wano era yabalagiridde lwa nsonga byonna nno byakuddamu. Ffe abasinga tetubamanyi. Mpoza akazindalo kankawe mukulu wange. Ayinza okuba abamanyi naye ffe tetubamanyi. Era bw'oba tobamanyi kamuweereza. Saba buddiiniyo. Kubanga Omuganda yagamba Aloje nali egenda ku mukolo ogutali. kale mama mwannyinaze yanokulampulire. Sebo mulimu bemanyi. Abewange obugalo. Ebeneza. Atunje wala. Eyojoje. Yali muyimbi. Era walioka n'obuvaako. Naye era n'Omuganda yagamba Tinno. njogera mbitegeeza bulago senga oba wanganga bujjudde nti Kituufu. gendera awo mpola Ai. atolezo za Sebaana mu kyaki teyayimba. Yayimba. Kale kakati nno obanga ogamba nti mulimu b'omanyi obamanyi lwa nsonga ki era gwe wabalagirira. Ye nabalagirira. Kubawo obugalo. Abewange ali akangamu. Mumanyi nti nze singa abazina mu wakiso. Otyo kakati n'obalagirira tolinaawo nsonga lwaki wabalagirira kujja kutulabako bulabi oba Buli omu n'asiima munne. otyo bangakoogera kyonna. N'ambuuza n'aŋŋamba nti yandyagadde okulaba ewaffe. Otyo Ne mugamba nti nja kumulagirira. otyo Era kinsanyusizza okulaba nti atuuse, ndowooza atuuse. yate waffe waliwo okulagirira temubuuliza era ndagera otuuka Kitange nga wamanyi nti nno empalanda buli weesenga ekigo singa yaŋŋamba ekigambo kimu. otyo Tigalubindi zange ekyamazima zikoze eki zikaddiye. Kitange yaŋŋamba nti galubindi era kiza mu kaseera kano. So kitange otyo era nti ne baganda bange bwe tuli mu mulimo guno aganda abo gogo bigambo byali byasenga ate byali mu katabo nga biwandiika. Temwebaza mutange omwasinza okukola okupimu. Saba kitange ebikikola ku bwa DJ yabadde ndowooza tonootuuka erukali nange ndibigabanga temuli disiko. Ekyamazima otyo siza nti mu mulimu owuwe yaddala nga sinaba kukkiriza nsonga yonna njagala basooke balumaleko tusooke tumale okuddayo enamayumba tubeegeyeze kubanga bino sijja bisobola. Selekita wamaba bw'entambula. Aluma katya Ayasema
Yesu mukitange bwetyo nno abengabi bwetyo bwetusambagana ndabye taki kyetuba tugamba nti kali kutanda nkakusula mpengali abasambaganya abe wange ngalo naawe kakutanze naffe ese mukitange otyo twazze tuwera mwaze munywedde twazze tunywedde kakali no embeera yese mukitange njagala obale ekibatu kyo kye bwekiti nga bwe kiri okyongereko bbiri abe wange toyongerako enda gayagaludde tukumaawo nga tonatuuka kiddamagere ku 8 tukoma ku 7 otyo abe kale teekateeka ojja kubuulira ojja kumbuulira kale mu kiseera kino ndowooza se ati nkomyewo nkusaba okkirize otwebaliza omukama olw'ekitundu kino ekitambudde ate n'okutukuza ebyokulya byaffe mu linnya lya paati nerya mujje twebaze omukama okola ebyamagero mujje twebaze omukama yoyo w'ekisasinga katonda bye yakola byayantegera baba bankumyekanga bamiyamudamuna mekayemekali naze bagambe binuluma buno okuca busiba nabo ebinoto we bituuka omwana Chabura, focano por la banda,
Gomana omulenzi lwaki okuba engalo eziri ofubeeti sembera wali omuwala ndaba kyoyaga omusoga wagamira nti omukwano gwamenamena sembera waali nti omukalo gwawumenyamenya takyasula kale Wanga
Babeka binzemba manyi. Kisawo kitange. Bayine nazo mukakkani. Okimanyi abaseera abatolekere bakamala bafaana. Ojja kukkalwa mpaka. Bafaana bano gwe baleka ekitaagi. Lutakomeza soto walekera tamale. Kuba Kameruni. Kibaleke bakole kubanga nabo bayina. Kale abakamera mukole kye mwetaaga. Bakole wano sibina kyemba etaza. Oya kwogerera nakusanga ewayi. Mbola nziki yamani. Ewaka ewange wembeera maka. Nziki yamani. Mulole. Yesu. Naye kati balina obabuuza tubale tunyumya ki? Omukwano gwa byabwe kati. Tindi biriwo. Wapapamu gumira gyoli nakudde mukoje ejulirwamu omukama bwatyo bwe yaggerera gumira eyo osazeemu ebyasooka buli gy'onoogerera ku mukolo ng'osazaamu wano okakisanze kale mwe abaana muveeyo oli yajjabye mu kifaananyi yajja ajje mu kifaananyi nga ne boyi mwali kale kolekamu ye munamukuba nga akomyewo
Mumuyite mpulire. Pulire engalo za malayika. Asula mu ggulu lyani? Malayika emikabinaawo yagigamba nti okwagala kugumiikiriza. Kugumiikiriza era okwagala kulina ekisa ate ebyo byonna olirina. Kati omukwano gukula. Naye ng'omukwano tegunnakula musooke musuule emmunye eri mwannyinamu. Baba yabeesiza ate nga ndaba alingiza. Kale mugende mu maaso. Omukwano gukula ne gubala. Era kati tuliko bibala bya mukwano. Tukuleetedde mu siteegi ez'enjawulo nga mulimu ebiti n'ebibala weewaawo n'ensi zivaako ebiti ettu lyaffe nno lirimu ebibala bya mukwano. Biraga omukwano gw'emijanya gw'ogyoli. Ekimuli kino eno yakugambye obulimu musaayi. Ekimuli kyonna ekitobe kirimu kareedi kyonna musaayi kuliko kakiragala kano webale kusigala ku nakyo. Webale kusigala ku nakyo n'ebibala nga bwe byabaze. Mukwano gwamulisa tubala ebibala Tweyanziza nnyo. Mwenna mukwate mumuwe. Mwenna mukwate mumuwe. Genda mu maaso. Oli nakyo oliranga akamwika waitya
Era sibo bana beegirize dda tangu oli wadde ng'okutuba obubaka obuli awo nzani agamba nti taata akoleki kino ekiwandiiko ng'ogyeko ebyaffe byonna kino kigambye tituyozayoza omwana omulenzi Mayanja Kenneth tumuwe engalo ezo ez'omwanguka olw'okutoola n'ateeka mu ggwanika lya Ssaabasajja Kabaka. Kitange DJ anti utwali ku mukolo gwanga kwezi kamali asuse sagamenti asuse nayo egamba omukolo gwo oli agenda n'agamba nti okulira n'omugagga ataddiza nawe badde bagala nkubeeko kenkodeza tandikira awo abewange kwata wano yesi mu kitange naye ng'ompadde blanka check anti kati banga asyange bijja genda kiyo bijja gendako kale ketuuka eri abakulu tweyanziza nnyo tweyanzeege abewabuukirize taata asibe kababawo entambula ebazaayo kino kyekiraga nti nakozesebwa akubuuza lizinjeno tinendahandirizayo ani yali amanyi ekibulikya itine byebazi byetunabirya wama tweyanzera babwe tweyagala wama tweyanzanjera tweyanze abazalanjera abalungi tweyanze wama lwaleero olunaku lwa ssanyu banange olwaleero olunaku lwa kkula lwaleero zibabbiri oluyimba n'eŋŋoma tweyanzeegera babwe tweyagala tweyanzeegera babwe twebutta tweyanzeegera babwe tweyagala tweyanzeza bana tweyanzera babwe twebana tweyanzeza tweyanza bakulu tweyanzeza babwe tweyagala tweyanze banange tweyanze olimba sirimba bana bange olimba werogoza werogoza idusa werogoza abanye dusa werogoza olimba werogoza werogoza abanye dusa. You are
mother's heart. Tweyanseeke ate mu kaseera kano okusooka byonna njagala ate okwaniriza abakatuuka essaawa eno, njagala okwaniriza kojja w'abaana ate Ssaalongo ne Nnaalongo Buwembo tubakubireko mu ngalo. N'omulenganyi bagutwala akasiri baggo kala bakamera mumpeyo bampe ebintu bano lutakobe watawe kina tamale zinabavaako saba kisange anti era bikyuse nnyo ddala kubanga bire ebyaffe byedda ekyokusatu zibeera empekezi zakamulala abaabitwalawa agenda yotegese ewwa watuukira otyo nga yimusaamu kyogamba nga agenda kusanira lwa vakedo atolitegedde olwatata muwa obugalo tekulina buyiniko omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna kaŋŋanye sikifuluma
BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katuyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 77588683 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working.